Babu kageti ne bayingira ne batwala TV yange. Ngeno okuzuka nga TV tendiwo. Director simanyi kyogera akolera mukozi wo. Hey, story. Kali na best friend. Neni abe ujinga lugwe ne nyingira ekisenge kyange ne negalira bitya. Silvia. Kasoko ino wali mudiro ngolaba. Ne nyingira ekisenge. Nokowa. Yes. Episode zola banizigwayo. Mbera ku simu sirabira ku TV. TV njirekera mukozi na mwana. Yes. Kati bongo rede beba sedda. Ninga akanyingira ekisenge kyange ne negalira ne mbera ku episode ni batwala TV. Gwomala ogenda kwebaka. Ate nagera kwebaka already nali mu kisenge. When nasimagirira. So best friend yagenda ne TV. Ne TV yange. Siriyerabira sitatera. Director Mugambe yakagambo. Nange nkwagala nnyo naye nabikamba banja TV. Nabikamba kubanja TV. Sasa akuza kwa TV ngani mukala best friend. Sikulimba. Wow, sorry. Already aromatic nali njimanyi ngira ndabe emizanyo. Uli ano bwengambi mbu wow. Wow, sorry bambi mbogwe. Kati waliwo ya manyi bugambo boluzungu buno. Oyaga okagatta tolina buzibu. Waliwo yateka ku Facebook. Nagamba ndowooza oli yejja akagambo yali akawulya buulizi nga akaagala nga manyino kawandiika kawaawo. Kati nateekayo ku Facebook nti RIP my dad. Nateekako n'obukaba nateekako n'ekifaananyi taata we. Ogenda mu comment section nga waliwo agambye wow. Wow, sorry, wow, ejjira wange omuntu afudde. Just yakwata akagambo ke n'akatereka. N'agamba wo bululi bolo ndikakozesa. Nafe tubeera abatereka obugambo bwaffe. So mune already nali manya aromatic. Yeah. Nga kali mwaddamu ngamba. Sylvia, nsobola okuyingiza aromatic. Kantandika okuberewa kanne siyo ekitandika okujjirira. Nga bwe nkugamba nti ebintu ebimu Katonda yaba akyagadde yo direction yagikuteekamu. Yes. Namugamba kale nanga mpeeze ebifaananyi mbimuweereza. Simanyi gwe yabiweereza. Yambeeraawo. Kati ono nfuna akalango kubukedde. Ali ka Ministry of Gender. Ngofuna akalango? Mukwano, namalayo weeks B ne bampa akalango. Kubukidde? Omalayo just 2 weeks. 2 weeks ne bampa akalango. Kiki nkugambye? How do you package yourself? Era mukalango bampanga leader. Nzo ezo sende ze nasoka okukwata ennyingi. Ezakalango. Film. Like mu entertainment industry. Yes. Because nalina akajiyingira weeks ezo. Biri. Ne bakubalira omudidi gwo gwakalango. Ne bambalira. Kati tukola akalango. Tubeeraawo. Kali masaifana byange abiweereza simanyi gwe yabiweereza. Kati nange olwekyo kitandise okujja. Kati mu kukusaba ebifaananyi banagamba ati mbitwala mu aromatic wa Justin yakusaba nti mpako ku bifaananyi byo. Yangamba mpe ebifaananyi byo mbeko gwe mbiweereza mu aromatic. Kati awo bimuwa. Tanzirira ngamugamba Salim kyekigenda maaso. Ngenda gwe nabiweereza najja kunzirira. Kati awo ngenda ku Facebook noonya account ya aromatic. Okane ngamba zina account zino zibeera nfu. Nga noonya director Kasagga. Yeah. Omweza ka message. He is such a wonderful sweetheart. Yes. Omwami oyanziramu there and then. Nampeereza ennamba kwembanko. Wow. Yes. Nego kimanyi nti ng'ogyeko ne ku kyokuba nti no Katonda alina kye yali akutegekera. Okimanyi oli blessed. Yes. Kubanga nti buli muntu gw'otuukako akwanguyira. Ng'akola bukozi bw'ati. Nno kya mukisa. Yes, I'm a very blessed person by that. Nange nkimanyi. Ekyo mukisa. Mwami Kasagga ampeereza anzambulu nnyo ampeereza ennamba nkube ennamba tebagikwata. Nkube ennamba tebagikwata. Mudamu muweereza. Nangamba no kuba kunaku bweziti ne bweziti. Ziri bweziti tebabeerawo zikwata. Nga kugaidinga n'okugaidinga. Yes. Naye nga tammanyi. But I introduced myself as like bichi. Ate naye kiraba bannange.
nzirayo ku kiri how do you package yourself ne ku internet so kuba nange otaddeko ebifaananyi amabere gali bweru otaddeko ebifaananyi agasambi gali bweru otaddeko ebifaananyi oyina simanyanga west beat zino ozitadde bweru fena tuzambala but twebikako singa omwami oyo yagenda n'akebera ebifaananyi byange nga ndi obscene you know tenyaninzizeemu bulungi bwatyo naye yagenda n'ankebirako nala she's a very decent person and presentable nanziramu by the way nakano katukalisheyo ddala nti bw'ojja mu aromatic obanga ozze kusaba ebiseera ebisinga bwe biseera ebimu tukeberako ku profile zo ne tulaba engeri gye weeyisa so n'ekyo nakyo kiyinza okuyamba okuyitawo kati munnange adamanzamu nennaku wezi ne wezitiizo olina okugira nga nzira ngamba Salim nayogeddeko ne mwami Kasagga nampa ennamba naye ennamba ye tebagikwata biki nanga ambeeko gwe nkubira ddamu ompeereza ebifaananyi era muweereza ebifaananyi nga ndi decent bulungi ng'abiweereza Koro yabiweereza Director Abe yali kumpi naani ne Director Lubowa ng'amulagako waliwo ayagala okuyiga ng'amugamba ajje ku Lwokusatu ajje ku Lwokutaano bakingamba Lwakuna bakingamba Lwakusatu ku Lwokutaano bakweta tujjamu ku Lwokutaano there and then kati ku Lwokutaano nga bagenda otusasula akalango kaffe lwe bagenda oleeta akasente akakali akalango kabukedde akalango ka layini sente ya layini nsooka ne ŋŋamba omanyi Salim etukeereye eno tukina akasente Salim namusanga ku ofiisi ye ng'ali bize bitya twavaawo saawa 7 ogenda okusinkana omukulu omukulu atulinze n'akowa n'avaawo nga yabalinze n'obbalinze ekyo bayita ekisima nga Director Lubowa abalinze nkome enkujjira ogenda kutya nga yatulinze n'akoowa ne tumukubira nze mbalinze n'enkoowa nvuddewo naye ŋŋenda kudda owulira what kazigwe kiki ekikulimu nga mugamba manyi tugivuge tuddeyo ate ku bukedde tufune ssente bw'anadda tujja kudda tumulabe tugivuga tuddeyo ku bukedde ku ssaawa 8 tuba tubakukedde ssaawa 9 tubeera ku bukedde okukina ssente paka ssaawa 1 n'ekitundu omukulu yasizeyo dda tulinda zajja sente kwolwo sente zajja kwe mu kitundu neŋŋamba kasa ziriwa ne mga Salim tevuge tuddeyo naye nkiddamu how do you package yourself nagenda nnyumye nagenda mpunya bulungi nagenda ndi mulungi bitya oyo okutuuka ku muntu nga ninga ngamumanyi nagenda ne zisimayiro nefukamirasi was a director nezisimayire nze namutebi Sylvia namutebi Sylvia nyama wedda gwe ninze yesebo bale satusonyiwa tewali buzibu ono muwadde genda wali nagamba ate ono muwadde genda wali bakubulire bye twetaaga yagamba ono muwadde genda wali bakugabe bye twetaaga Abe oyo mugabe bye twetaaga simuzaako mukono nenga nali nina musinkana ku ssaawa 4 ez'okumakya musinkanye ssaawa 1 n'ekitundu ez'ekiro ate n'atanyiiga teyanyiiga yagamba ono muwadde Salim yakuleese nkuwadde n'ekyenjawulo era tutuuka bulungi nnyo wali Director Abe n'aŋŋamba amannya go olina national ID nti yetwetaaga byonna bino bw'obireeta oli mu kibiina naye naano omudidi gwange ejjukira nga siguwaayo leero nasooka nzireyoka ewange nzireyoka ewange nesooka nembositingamuko wiiki nosooka n'ovimbamu nenvimba wiiki nenkomawo ati abaana ne batandika Sylvia okimenye egyolaze bagenda kutuza emyezi 6 nga tine bukedde ogisuddewo nga tozannya olwo bakutiisa okimanyi ogenda kutula omwaka mulamba nga tozannya kyokka wano ku bukedde obadde otandikiddewo
Emanze mundaba sinonya sente. Nina sente. Nansirika. Newe banantuza omwaka. In fact, nali ne balidde emyaka egyo nga ntudde. Mentally. Yes. Nga gwe kyewetaddemu. Yes, nga kyewetaddemu. Not to be disappointed. Yes. Nga mentally emyaka ebiri. Nga ntudde. Omanyi over expecting. Disappoints a lot. Yes. So, nga nze ntuula. Ngenda bunyo nga mbiwayo bye bansabye. Guess what? Weeks ezo. Nga bampita. Weeks biri. Ne bakuyita okuzanya. Ne bampita kuzanya ate nga loo nnene. Nali ndiwa. Nali ngenze Masaka kuchaka. Nagamba gwendi nali. Amaze fuko kumotoka kwatudde Kampala. Ogavuga ekimotoka kyo tudde Kampala. Fuko kumotoka kwatudde Kampala. Nze ngoya bichi. Naye nze muntu amanyi nti ekyange. Yeah. Change. Yeah. Ekitali change. Kirulunkanira. Era ngamba no, that wasn't meant for me. Netudda bulunye Kampala. Kati ekyo ne twavinga fine tugenda mu kilabu ze Masaka ne nyumirwa ninga ye kasita bandowoozezza nako mwezi bbiri ne bandowoozaako. Director Abenanga nekyana gwozunga ki. Abe wale munyimirizaako nti oli Masaka. Nina nti yankuba ne muga ndi Masaka. Nanga ne katozunga kikyana gwe. Ngoro jadi bakwadde ogimanyi. Ngayogera naye nga tulinga abeemanyi. Munenga nkoma bulunye Kampala nze maze okwekyakalira. After 2 days, nabaddamu ne bambi. There was available. Okay. Nenkola. Eri lolo gye bakuyita ng'oli Masaka. N'ogamba onovuga today e Kampala. Saagisangawo. Baali bagiwadde omuntu. Kati after nabaddamu ne bampita. Ne bampa role endala. That was Batinga. Kati awo nibagamba ani mujja wa Mirembe, ani mujja wa Florence, ayinza omutuulamu. Ayinza omwanganga. Ani ayinza omutuulamu nga ddala alabika ssente, nga ddala alabika nti omwami waabwe baalina ssente. Yeah. Ng'ani omulala? Ng'alina mutego. Liba. How do you package yourself, guys? How do you package yourself? Yes. Imagine Sylvia. Yakatandika okuzanya film. Ne bamuwazanye ne Madam Florence Nampi. Nga sigamba nti baali bamulabyeko nti nazanya bwati nti oba azanya bwati nene then and then zanya. Nze wannaye director Lubowa oli omwami atalaafiya. Oli omwami atalaafiya. Imagine okumpa role bwetu. Kande bankonga nzanya. Naga oyo azanye naye. Nga nze mujjawe. Ne bamukuwa. Ne bamumpa. Vivyo inakati. Kati. Vivyo inakati. Ngenda kubulyako ekintu. Lumu. Soka today just out of the interview. Lumu. Waliwo omuntu lwaki nga nalina nga sente nga mpola. Nali mpola nga sente. Kati lumu nfuna client. Nga Madam Sylvia netagaya akakadde. Ngenda mu banka nkajjayo. Kati ngende waka nzija sente endala. Nzigattako. Kati owa boda yanvuga ekibaasa esene ne zivaamu ne ziggira we mu bbanga. Saaziraba. Nenda okutuuka. Ne zesansula bwe zi? Yes. Abantu ne balonda sente. Million plus kuba jukira mu banka wajjayo emu. Million emu plus. Ne zisansuka. Nagenda okutuuka ku office. Nina emitwalaga. Nalina emitwalo 2. Agabiri gasigala mugate mu kibaasa. Bo nali nga sibye mu kaveera. Zino zo zakola ziti. Bwezi obwetaneetaana abantu ne balonda ssente. Kati ntuuka okebera ebbaasa nga sente mwezi. Sente zikira. Bali n'ensooka n'enkaabamu awo. Obusumu nga sente zange lwaki nziggyeyo ku akawunti. Biki. Bandi awo omuvubuka ajja ku office aŋŋamba. Waliwo abasajja wali balonza ssente naye ezimu ababiri omwe azironze oli n'agenda amupangire zibadde zize. Ne beekwata amatayi ne beetwala ku poliisi. Ngenda ku poliisi. Nga bali ababbi 2. Beesikanga na zange zizo. Bombi nga babbi. Bombi.
nentuuka omwami neŋŋamba nze ndezibadde zange nva mu bank balaga evidence nva mu bank naye nzize waka badde baneetaaga ku office mama neŋŋamba wa boda vuga mu speed sitegedde sente bwe nezibadde mu bbaasi kati oli ne bamugamba gwagamba nti sente zizo obadde olina client yazikuwadde tulage evidence ono ye nga ganze nnonze nnonde naye nange nziremedde nga nkimanyi sizize olwalonzeko mmeka ye balonda emitwalo 800 bakuŋŋanyako 800 bakuŋŋanyako 800 ndoze that is the band ezagwa bweziti n'ayoola 800 ne betwala ku polisi ne basanga bo bennyini bajjako bombi omusirikale yaŋŋamba madam I'm coming to your home to see that head you have in the corner of the house because I've never seen this entirely in my life. I've never seen this. Bekwata sente zo zaagwa abaazironda ne beetwala ku poliisi n'obasangayo n'ozibajjako mitwalo 800 Silivio olina akati nkugeme natuuka kati ono wabode yajja kugoberera ye yali akumanyi yakugamba nti bali ku poliisi bakayanira no bayogera ku office outside the office nga basajja boogera kibane wali nga just boogera bane nga wali ku mucanga abasajja abantu balonze sente ne munnange ababiri bekuta amataayi ne betwala ku poliisi ngamba ogambye ki nti ye madam Sylvia abantu balonze sente katolo balonze obwetane bone badduka alonze nyingi oli eze namupange namugamba ne oli nafuna munne namugamba njagala ogambe nti gwapo zimpa nina omulimu gwe nina okukolera ono naye osaaga olimba zisene zibadde za mukazi abadde ku boda ne bekwata amataayi mpaka ku poliisi benyibi bebetwala onabye sente zange mmeka mukama wange azimpadde nkola akalimu wenna basanga omusawo walirudda katonda wange katonda nzumayi bwe njogera ne katonda wange tunyumyanga ba mikwano tetubeerawo mu arguments nga katomayi ddiya gwe gayiga okiraba nembeera njikooyo kyaliga okiraba nembeera mwana njikooyo nzizaako wali oyo tugeya nogeya nemugaa gwe ddiya kirisojja wakirabye tekirina makulu netuseka katoye katonda wange oye katonda wange I made him my friend era olwo olunaku nali nkaaba namugamba naye katonda olabye sente zino nzisondedde ebbanga kyokubeera nga ziri ku akawunti osazeewo zigende bwe zityo kuba n'okubeera nga mbadde ngenda ziwola mbadde njagamu ka profit I needed some money ne kati gwe oba osazeewo zigende kyonjagaliza mukama kino kyoyagala oba oyagala ntandike kwebakanga n'abasajja oyagala ngende nga ku street gye manzijanga sente we talked about it and when namala okwogerako ne katonda wange nawulira nga nenzikiriza omanyi ze mba sikkiriza kintu ndwala nenzigwawo ne bwe ŋŋamba Sylvia kize bwe kiti kireke kibere bwe kiti kiriza era bwe nzikiriza I live a peaceful life katanzikiriza ku mutima nti kize bwe kiti ate era bwe mba kikkiriza God does his wonders. He does his wonders. Era obeerawo ng'akikoledde nga bw'okyagala. So make God your friend. Nze sibeerawo onookimba muliro. Ngamba naye ddiya. Bw'olaba obulamu bw'endimu bw'ensana. Nali siraba nga ku mbwa ebigula. Yiyo. Ogirabye n'olowooza ki? Tolina magezi. Embwa siba ebigula. Kati munnange Jesse mbadde nkututte okulaga Katonda wange yaani. Akola. Bwema nkitaddeko omutima gwange era nagamba Katonda ni Katonda oba munnange onjagaliza kuzanya firimu is okay twale bwe tutyo kanzanye if that's what you want me to do era ki yali ayagala kuba nze nkoze business gwe Marizi nze nkoze business
nze no ntiembwa ne bola banka ako kali harmless nkoze business ntadde sente mu business ezenjawulo nze nsuubudde n'osuubula China n'osuubula Simayanga Thailand n'osuubula wa ninga sente ziri awo teziwera zibeera mu bogolondo ziwera bwe nga ziva oli n'akugamba leeta ebintu onsuplying n'abibba n'otabawadde n'ekikumi nze kati after covid sente zange zaggwawo nga sina wadde bibiri nze omuntu yabeeranga ne business nga mulimu capital millions and millions neziggwawo completely neziggwawo nempa omuntu ebintu byange byali bya miliyoni 6 ne mugaba bintundire nabula nabyo nabula atampadde wadde ebyo ebibiri nempolanga sente nekera ku macha nga abantu buli oma akoleza story nozivaako nozesonyiwa so Katonda namugamba if this is what you want me to do lead me it is okay mu industry lead me era byabone bagamba musimama mu industry ya Uganda ina kwe bakanono nabakanoli sikikolangako ale subira kikola seba nkona musajja nena musimaya kuntuusa wano seba nkona musajja nena musimaya njagala olobweti tekibangawo ale sisubira kikola because katwogerene ku kino abawala abasinga oba abawala kale abakyala bamama b'eggwanga omuntu yenna bwakugambanga ekintu nagamba nti nno mala kwebakako okuwa kino trust me ekyo ekintu tekigenda kuba successful. It won't last. It might be successful by the time but it won't last. Tekisobola kuwangaala. It won't. Tekisobola kuwangaala. Alinga tebina bitali ne mu offices gyebiri ne oba mu industry ya music mu ebiri buli wamu ebiri but stand your grounds as a woman. Stand your grounds ogambe. Yes. Ntisobola. Oba mubuze ebize mpaka wanaako. Gwe genda mu industry mu film mu music industry ye Uganda. Tulideko ku stories ezenjawo. Abawala nga bagamba ono yankozesa okufuna oluyimba, ono yankozesa okufuna oluyimba. Naye those guys they are not successful. Lwaki? Lwaki? Techikola. This is the thing. Techikola. Boyingira ne mentality. Yes. Because abawala, some of them, ayingira ne mentality egamba. Morris bwanagana nga muterawo ajja kukkiriza. Yes. Gundi bwanagana nga muterawo ajja kukkiriza. Then you're not taking good music there. Yes. Kitegeeza nawe kyobaguza kibi. You're giving it out because of your body. Because of your body, yes. Sibirungi. No muntu eyesiga ekintu kyatunda. Yeah. Nga yagamba if you don't want it is okay. It is okay. Bagenda kunoonyolwa ekintu kyekirungi. Bagenda kunoonyolwa music omulungi. Bagenda kunoonya anything kyoli mu kutunda out there. Bagenda kunoonya. Naye lekera okuba neno mentality. Gundi bwagana amuteera. Mukwana bagenda kuli. Obeera. Ogenda kutuuka. Obulweko n'agamba nti gundi tukole bwetu singa wafuukafuuka gundi. Wafuukafuuka dda omubi. So guys, ekyo tetukikola ate era mu film industry nakirabamu nnyo. So tokyesigamako, weesigame nnyo ku talent yo. What do you bring on the table? Kikyoleeta. Era bana abantu ono omwana muzanyi mukwano ogenda kuzannya. Ate ozannyire ddala. Kubanga jjukira bwe bakuwa role olwa boddeyo olwokuba omaze okuwayo boddeyo. Nawe bw'onootula mu kamera. Nawe watujja kuzannya bulungi. Olw'ensonga omanya nti ne bwe naazannya obubi kasita bwe naagenda nja kuwayo bodde bannyongere part. But these fans obawadde ki? Kitegeeza abawagizi olina bbawa kirungi. Abawagizi bwe bakupushinga nti oli wakabi. Ne mukama wange akola nga oli wakabi nga kwongera project. So si bodde tokikola kibi. Kitta n'okutta. Kibi ddala. N'okutta kitta. Kibi. Kibi n'okutta kitta. Bw'atyo Sylvia.
bwayingira movie industry ya Uganda bwatyo bwayingira Aromatic Entertainment bwatyo bwatandika okubeera ngate wakali oza mwamulaba mu climax yakwata that was my first movie I think it was the first movie yakwata Madam Florence naye namuwulira nti mutuufu omuntu gwenzanya naye ningazanye naye ebbanga then yes teyakomaawo n'abeera nga yeyongerawo ne project endala batenda wamukola batenda kitengejja batenda wamukola batenda namukola agwa batenda wamukola that's when they introduced me nga tukola pategwa abo bibani so bwatu najja paka ku damage season 1 and 2 oh naye damage naye okoze damage bannange ekirala mbasaba ba fans baffe bw'osanga Sylvia ye Sylvia tabeera Prim tabeera Linda tabeera birungi osanze Sylvia woba oyagala okwogera nange please come talk to me politely ngenda kuddamu politely but these things ze nasanga omukyala mu kibuga nankuba oluyi muba mulamu nga mmwe twakoowa nakuba oluyi yes ebisawe nali nzanyira bateera kitengejja nali mulamu wa Ntongo nga muyisa bubi kati abantu ndooza character yo nebakwata mu buwongo kati ndooza omukazi yalina mulamu we nga yamubonyabonya dda yakoowa yasana yambatula oluyi nga wakigwako bamulamu nga gwe twakoowa nekanga nenga omukazi mukolo ne bwe yafulumya bamulamu nga gwe twakoowa netegera bambi character yemuvuze. Then how did you approach that? How did you solve that? How did I solve that? I walked away. Nze ntya ebintu ebirimu olukubagana nze wendaba fracases. Where I see ruckuses, I don't. Nga walo nakukuba netambulira n'agenda. Yanga bamulamu nga gwe twakoowa. Yasoka ddunkuba nanyinyonyola bamulamu nga gwe twakoowa. Yasoka ddukuba. Bamulamu nga gwe twakoowa. Yasoka nentunula around nentambula nengenda kubanga munnanga abantu abalala bayinza okugamba oba bambi kino kimulamu kina kye kyamukola abantu ne bajja mu mob justice from the brew. Abantu bayinza okujja ne bakkubiraawo. Oshegeera nanga mubone yakola kyono bote tebagira batandikiraawo otandikirawo ngo nakusisa olutopo oli akusisa olupale you know natambula mukungujju nempuna wentula. I had to digest it kinyingire mu mutima ne mu buwongo ndyoke nziremu okutambula. Though it's really good if you guys mukitwala personal ebintu bino bye tuzannya meaning bwe mutwala personal kitegeeza tuzannya stories ezibakwata ku mitima naye ate bw'ojja eno ng'onsanze ndaba nga nze tondaba ng'oli. By the way ne mwami Sula yakyogeddeko ekintu kyekimu ne gundi yakyogeddeko Ludigido naye yakyogeddeko nange kyali kintuuseeko ne lwakwanza teyankuba abantu bayanga okumprotectinga mu katala we Busega emboozi nnamu era nagibagamba. So nsaba tukitwale nga kyeno wemera mu firimu nvuma nga bw'oyagala but wonsanga maaso ku maaso awo mbeera Sylvia Namuteri. Just appreciate me okujjayo kiri exactly. Yes, you know I find it sweet and lovely. Never finds ku TikTok agamba kale ye Sylvia talina buzibu nakiprimu kyantama oshegera ng'ono omuntu ayawula Sylvia ku Prim kubanga nange mwenyini Prim yantaba nange mwenyini azanya Prim yantaba because I cannot see myself nga ndi omusajja omwavu nendeko omugagga naye kino ekyokutusanga n'ovuma omuntu bali okuba mu kiro yakitwala personal nina omuntu omulala yakitwala personal nagamba gulabe na gubi naye guganye Malcolm. I was like ovuma Sylvia ovuma Prim. Yes you know kati awo nange nembera confident naye bisalo bisinga abavuma Prim naye nga tamayibudde ki bwamuvumiramu. Yes nga tamayibudde ki bwakola bwamuvumiramu
But we appreciate you, and we have loved you so much, guys. Mwebale nnyo, mwebalirira. Sylvia, nkyali ne Sylvia, nkyali ne Prem. Kyalo no nga bw'omulaba. Yani yagambye yambale green nga nange gwenyamba. Munange simanyi nti zenga ebintu bya Katonda bizi. Yeah. Katonda wange tandekerera. Kati yagala kunziba ku ingu wange. Ate ingu. Mweyagala ne ingu wezo ina obuzibu. Sylvia, Namutebi Creatives. Bwembanga nina movie yange. Nga siri mu Aromatic. Nenga nina movie yange. Nga njagala Namutebi. Aje yabakola ku bazanyi bange makeup. Kisoboka asobola okujja nankolera. Ekisoka nze labor wange wa mutwala 25 upwards. Yes. Since on the workload. Yeah. Per day. 25 okudda waggulu. Per day. Yes. Then nentunulira abantu bameka benkolako. Yeah. Na kiki enkolako. Yes. Most of the times producers abasinga gamanzi kangule products gwenkuwe lebawo. Yes. Ye nagula products ze. Nze nenzijja nga nze zijjidde kola mitwalo gyange 25 products ze weziri nze nkola bukozi ku bantu natwala ki? Natwala ebintu bye. Yes. Kati waliwo n'agamba nti products zizo ne leba wowo sente mmeka. Yeah. One n'omukolera ki? Quotation ye. Then waliwo ne bano nga yagamba ogenda kola ku bantu basatu ogenda kola ku bantu babiri. Yeah. Kinagamba kino driven. By the script. Kati nze script engamba nsoka nemanya abantu bameka ono wakola kochi oli wakola kochi kati nga ologala nti omuntu bamutemyeko omukono togenda kera kumacho ngweko bugwe wakati omukono nina kukozesa omukono gwa Morris nga bwogulaba. Yeah. I have to sculpt it, I have to mold it, then nengubaleetera nga bamukola ki. Nga bamugwagala. Okay. Kati ngola nti luno olugalo lwa Morris. Era luno olugalo lwa Morris olina okulaga nti bagutemyeko. Ongereza ko byakutemako. Atalindako. Tongereza ko byakutemako ongereza. Always wakuzanya film nga batemyeko olugalo. Tongereza ko. Walo character. Lumu bampa character katono nnyo. Lumu bata character ya kwebaka mu case. No jigana. Abantu batulawo bankanje. Wakolotya. Ebale filimu zino ne chocho wagame nno film nobody director Farouk nagamba film it's a passion. It is passion. It is passion. Uyina kubanga uyagala. Ngochagala. Nebaka mu case ne bankabira. Nenga mnigo ulioje mutima nga nafudde dda tewakaba nawe nga mpulira nafudde nenna mali nnaku namala wiki nga 3 ngoba omwezi nga nkyalina mweye entiisa ho kati yemu ye twina musini mweyo you may kiss the bride goodbye omwana nera bamukuba ne bamuziika ngali unconscious bamuziika agenda okudda engulu ngali mu case seyo scene bambi omwana ya mutawanya nnyo itawanya I didn't know how it affects ninalaba omwana nga bwavaamu agwa wali n'akaaba she needs a hug ne bamurabbing okudda engulu nzibu eyo scene nzibu nga ate yo oli ekiki kyali kiralamu nga bamubikka ne bateekako netta